magezi mukulu Mpuuga nze mbugamba teyandigenze Mpuuga mukadde wange Mpuuga gende okuswala omuntu tagenda kuswala nofuna abantu 14 mu lukuŋŋaana olunene. Mpuuga tekisoboka ayina abantu abamulondera bakyamukkiririzaamu nga ye Mpuuga okujjako ndowooza ku statements ezagenda okukola nze kyenandisabye enganze muwa amagezi nze kyenandisabye enganze tayogera ku nsimbi ezigenda maaso n'okwogerwa ku social media ebitaano atabinyega mu speech ye tayogera ku kigambo Bobi Wine olw'embiranye eriwo kati ine kujukwenda ngoli wa Nupu notogera ku Bobi Wine kisoboka ngoli wa PRU notogera ku Muhoozi nsobola okwogera ku kibiina nene soogera ku gwe ng'omuntu ku mbiranye eriwo nsobola okwogera ku bigenda mu maaso nene soogerako ku nsimbi ekigambo kibayita omugalatiya okimanyi kati ya Abedi omanyi bano abantu bali babiri and actually n'omuntu akituusizzaako kweno level tukirabira si Mpuuga abadde Abedi yabadde awanda obusagwa ne kweno level kwe tuli kati bw'olaba Mpuuga engeri gy'akolamu ebintu bye si yabyogera si yayogera bino ebya Abedi yatuusizza wano nga webigenda maaso n'okuba nga byogera. In fact ndowooza omuntu atadde ku debate eno yonna kweno level kwe tuli abadde Abedi naye nze mba Mpuuga soogera ku kigambo nusu obukadde 5 lwaki kati kubanga bali gye ba drivingira on kiba kingattako ki driving gye ba ridingira on tekina kikimugattako okujja kukola ki okutataaganya olwana lwe yogera ku kikyogenda okukola lwaki mukuŋŋaanye Katikkiro naye wanaaba akayogera ebibye kubanga ekimanya jagamba bino ebyokwegatta kyekikulu ennyo naye ku nsonga z'okuba nti bino bigenda maaso alubalu biki sikyogerako komekereza speech yange ewedde nga sinaako kigambo njogedde ku nsimbi 5 sinawe njogedde ku nsonga za president wa kibiina nikyo kiwedde at end of the day okumawo nga oli muwanguzi naye nga ye amaanyi Mpuuga akyagalina e Masaka era akyabukala nsonga z'ekibiina n'obukulembeze nga bwetambula tuyinza mubuusabuusa amaaso bino byonna bibaawo ng'omuntu biki naye nga ye Mpuuga akyalina amaanyi ge. Lwaki ogambye endowooza ndowooza kyalina amaanyi ge ekigambo kozesa ekigambo ndowooza kuba tulina bukakafu ayina abantu abamulondera bamukkiririzaamu waliwo ekivuka kyagala kumwesimbako kiri ku social media abo babaayo jajja erinnya sijja kulyogera babaayo era tenza in fact era bwogenda okulaba nti mu bifo byonna oba oli e Masaka ebyogerwako bebayinza okuteekamu abakulembeze abalala abagenda okujja ekyampuga tuyinza kukigamba nti Nupu ono ekyamwetaaga okugjako akabaate kali kuwa Mugalatiya ekyo kkiriza obagaana nti ye Omugalatiya kana akadde n'ebyayogerera ekibiina kiragira ne statements ze kitegeerera nti takyetaaga kibiina naye Mpuuga aba akola statements ze era omulira nti nkyali mu Nupu okusobola okulaba nti nga mmalawo ejjoogo waki alina engeri gyakyogera okubagolola ettumba ate kitali ku Abedi ye Abedi bw'abanga azze ebibye kuba kusaanyaawo kwawula n'ebiringa ebyo ate ye Mpuuga ebintu byabe olabera nti engeri gyabikuttemu yakisajja kikulu emikono ginaawera emikono giyinza okuwera gijja kuwera gijja kuwera sinakindi nga gyawera dda temenye kubanga bajuliza ne batakivuga takomekereza balimu 3 mu gumu ogubula juiza balaba sayinins jo wadi 27 kati olaba enamba bwegenda tunu abaka parliament nga bonna bali ku parliament naku zino kitwala enaku 10 okufuna omukono ate kati babuze ate kati bigenza okuwanga babuze kitwala enaku 10 okufuna omukono gumu Museveni abalagire bano ndi kubana kye bana kusayininga wano olabona ne gondi yagizingamyamu Obuwa era bafunamu obutakkanya ne Honorable Namuganza lwaki ogamba tebasayininga ate nga kulwange wagamba kigende maaso n'okiyalinga n'okiteekamu amaanyi kati abaka ba NRM awo nabo ne baddako emabega kubanga Obuwa yabagamba tulinde ssentebe w'ekibiina tumale okutuula atubuule ki ekiddako nate statement gye yakola ng'ali ku Sona yalega ddala nti kimugenda maaso mugende nakyo Sona is state of the nation
obanga osoma olulimi olutali lwogere gama awo buli muntu yamuinterpreting amwogeze kati everybody yali interpreting era tajja kuvayo Museveni mwana muto tajja kuvayo abagambe nti mukunganye emikono tajja kibagamba nekiyagamba kiri tugenda kulwanyisa enguzi mpozi nagambye gye ndi Museveni wakamulaba gutoma Museveni awatyamuki tajja kubagamba ndi mukunganye emikono tajja kubagamba yayogerera mu ngero kyeneebuuza kiri kimu nga bano bwe tulaba bakutirika nti ndigwa paka mu kooti lwaki ebyampunga ate ebyo bisooka mu palamenti ate era kibagamba kyayita mu palamenti balina okukidibetingako ddala kyasayiningibwako banedda kubanga waliwo ne bakamishona bagamba nalabye omukyala yaliko mbaka weggulu naffe tuli bakamishona twafaanana ku nsimbi ezo tetwaziteeseza nako